Amanya bampita Jaja Bini. Kisinga okunyiiza. Kisinga okunyiiza kiri ku bawala. Kusanga omuwala anyirira ugenda omutuuse wako mukuba kisi nga Owunya Akamwa. Kati ekyo nakyo bagamba zaale kiri akiwongera. Omanyi abawala ba disappointinga nnyo. Oyinza osanga omuwala n'omukwana n'ogamba omuwala nga mulungi. Ebyaddala ogenda otuuka ewako mwambula ng'enkwawa ziwunya akamwa kawunya nga waafaanana si waalabika. Ate n'omutuuse waka n'alemerawo. Naye ng'ekivundu kiri mu nju ogezaako fuluma wabweru nga bawala mutuswaza nnyo ekyo ekintu kinyiiza making sure nti onyirira naye nga n'okuwunya towunya. Kirala ekinyiiza binyiiza bingi. Naalikoze ku byanyiiza ku gavumenti naye drone ndya drone. Kakati ekirala ekinyiiza by the way be bavubuka abatuswaza muvubuka n'osiba balance nga toyambadde underwear. Abavubuka mwegendereze abavubuka banyiiza kyokka n'akutama oba alina kyalonda naye nga tali mu underwear ne waba agyambadde nga teriiko kitogi oba nga mulimu ekituli. Ekitogi kyeki kala kantu kawaggulu akabeerako plastic. Waliwo ezirimu nga kyanaanuuka n'akisalako n'akiwezaako. Bye binyiiza taata. Wali ekirala bingi. Ekinyiiza ekirala be batuseera underwear. Abatunda underwear ne muziseera nga underwear esinga n'olugoye ebbeeyi. Nammwe munyiiza. Ogula otya underwear ya kasanvu nga waliwo n'empale ey'ettaano. Oba nga waliwo esaati ey'enkumi-esatu naye nga underwear ya kasanvu. Mwagala tugoba ku underwear. Akagambo akasembayo. Ndi comedian. Nzanya comedy naye mbasaba abalabi ba ABS musobola otugobererako ku Good Talent. Obeera osobola okunfuna ne comedy wange abaayo. N'akalala banene abatukudaalira ba comedian ab'amaanyi kati nga bakapale mukuze mutuleke naffe ekintu tukikwatemu. Ebyo ebigambo byange. Hi, sir. Nice day, Mama, oliko best TV live. Ekikunyiiza nani akunyiiza? Ekisinga okunyiiza. Sente zirudde ate abambaga bazifuna. Abali eyewala mu byalo Mbale Lira biki naddala Abanyankole ffe Abaganda batulowoozaako ki tetufune bizemu tribalism. Kubanga bensinga owulira bafunye sente Banyankole. Abaganda teri n'omu yaafuna. Ani? Kizibu. Ebyo bigambo byo. Bigambo byange. Kati nga gwe wandyagadde bakozese n'engamba. Obutonotono buyinza okunnyambako. Kuba teri zimala. Olowooza bizinensi eno erimu ssente nga mmeka zebazikwata? Bukadde busatu. Kagambo kangasembayo. Basaba kimu batuweereze ssente kyekyoka. Amanya go? Fatuma. Byokka olinaalimu n'abatanzi. Amanya gange nze Figo Famous Uganda. Ndi muyimbi lwakuba essaawa no lockdown baatuggala neesiikira bu chips. Kitegeera. Tuli ku program Evening Zone. Esewo. Kanyomero kyekikunyiiza nani akunyiiza? Mukulu Figo kyekikunyiiza. Essaawa eno ekinyiiza be bayimbi abeegumbulidde beba producer abeegumbulidde okuyimba ne basongolwriter kati ffe baani abanaatuwa ennyimba nga mwe ba writer mwe mwennyini muyimba kubanga ennyimba ennungi mujja zeesigaliza ffe tusigale nga tuyimba ebiki ebitaliiyo bye mutuwa ebibi nga ate tuba tubawadde ssente ne baproduce ennaku zino bangi bayimba production ow'omulembe n'owulira nga mulungi nawe n'ogaayisinga nze akankubiddaako oba kize simanyi obuzibu buvaawa kasente nawe wandyagadde ekirungi naye ayagala kasente. Kasente ate kyogamba osobola okuyingira obuyingizi mu studio olina okusasulayo kasente n'okusemberera obusembereza omuzindaalo aga waayo okoze otya olaba ne mu lockdown embeera mbi naye era omuntu agamba waayi
talayo kano wekati ne wekati tube nga tukwasaganya ekintu. Oli muyimbi ayogera ku producer ne ba byonna ebyogamba. Ndi muyimbi ssebo amanya gange aga music nze Figo Famous Uganda. Ujjo okubeera mu kipusinga toli muyimbi kitegeeza music. Embeera ya lockdown tuli mu lockdown batwongerako n'ennaku endala 40. Nyata abayimbi tebabagana nga kuyimbi. Ate tunayimbiranga mabala magale. Tunayimbira n'atambula nti ogenda ku studio ng'eri wala. Okitegeera? Tambuza ebigere covid kola road work. Kisuka ate onodde otya. Toyina ky'olya ng'odda mu kutambuza bigere genda ate mu studio. Okitegeera? Kagambo kakasembera abalabi ba ABS TV. Abalabi ba ABS mbaagala nnyo mwongere okumpagira mugende ku YouTube channel yaffe musubscribinge ye ya Good Talent Management omuziki tugukuba mulungi nnyo era mujja kugwagala naye nga ba producer ne ba songwriter abayimbira ennyimba waliwo ba songwriter abayimba ennyimba abawandika ennyimba ng'oziraba ddala nnungi n'aluwamu omulala n'aluyimba naye beetereeze kati batandise ozeeyimbira tetubitegeera ensi eragawa. Nze ekinyiiza ababaka betwalonda tebannatukolera ne babeereyo boogera ebintu ne boogera naye tebituuka. Oyagala bakuyambe ngeri kati ssente zino ezannabbanja tezinnatuuka ze tulinze. wewandiisa chairman yampitako oba yasanga tusibyewo geeti n'ayitawo buyisi. chairman yakwita kati ate erabika mpalana ya ku kyalo. Mpalana ya ku kyalo musendeza nabbanja nga lwaki abakuwala na chairman. Kati chairman n'ayita ku geeti yaffe n'atambula n'agenda nga banene ate tubeera tuguddewo oluusi n'atatukonkona nako yadde banneibo tugamba chairman ayita wali mu kuwandiika ssente za nabbanja mugenda funa akasente. Mbeera waneeno na buli ampereza ka message mba ninze tulyo sirabayo yaddi ne ningizaako gendola buli akuweereza ka hayi kakubuuzaako bubuuza. Akagambo kakasembera abalabi ba ABS. Kagambo kanga kasembera abalabi ba ABS mbasaba kumpagira nga Drop King bawagire ne Good Talent bali subscribing kao ku YouTube ne Facebook page wona Instagram Drop King UG checho Drop King muyimbi ayimba nyimba nkuwe mu buwi yo eno kenji tuddeko bafekera pakamba gambeko kono weka wadde katono mbawekeko mbokajjake kubyobulapu kali na kato nga beera bidde nti bavaawo era nzaddawo mama mwebaza nti mwattu yeye yankuza a Drop King. Chazi nokola mulimu kikubanda ba Drop King takyayina nange era ndi mu chips sebo oli mu chips mbeera wano ne Figo FM ne tutayiza chips awo olweggulo ne tukikwasaganya ate osiiba enjala olw'okuba ebbaala nzigale kale sebo tewali mwana naye nga biki olikirya ndi stede liko best TV live anti tuli ku evening zone ani akunyiiza na church kunyiiza ebinyiiza bingi n'abanyiiza bo bangi. Bebani abo bakunyiiza era babangayo naawe tobamanyi. Bebani abo nanti betwagala bo bangi naddala kati nga mu mbeera eno gye tulimu eno ebitunyiza byo biba bingi mwana wa maama nno nze nkubuulira byebice ebyo nanti byenjagala embeera ogiraba kati essaawa zino naawe omanye ebitukutte bingi tetukyakuba miziki mwana tubeerawo biki musegeera kukubo tuvaako mangu gwe waliyiza akawogo ate oba akatandika obboko ng'akapata ate nga baali bale batukwatamu katirisiti busegeera ne batuzaayokoko muziri essaawa ziri eno tusobola tutenkanya mwana kuba katimbamu abantu nga bo ngeyalikwedde kasente nga naye ali ku mulimu eyo abamu batudde waka sente zakendera mwana wa maama oba esegeera no musajja wange nnyo ankolako kaviiri kubanga abayimbi tebakyakikuba okisegeera mwana oli muyimbi nze siri muyimbi ndi promota ate promota kati sawa zino ng'oli mu kaviiri ka muyimbi anti lero tukiringiramu aba alina okukola ku muyimbi we busegeera asaganya akaviiri
kagambo kyakasembayo kemwagala abalaga EBS bategeere. Akagambo ke twalisembyeyo bagamba amanya gange bampita Jaja kalapa keno nga ndi musajja muyimbi ate nga nkuba ebyaddala nekyembasaba mwana mumbeererewo mwana mumpagire ku Facebook aba Jaja Yugi, Instagram Jaja Yugi, WhatsApp yona ku Twitter yona YouTube mwana mbayo mufollowing ate kyensembayo bagamba ekyaddala Bwakaye wali mungi akyajja Bwakaye akyajja mungi kyakawe muganda wange.